Njagala okubebaza abalabi ba Lukonvizi Show. Twakoma okubeera ffenna ku Sunday. Nenkola program ekitundu ekyasooka nga mbagamba nti mu bulamu buli muntu alina challenges ayitamu. Buli muntu alina ebizibu byayitamu. Buli omu omulamwa guno yagutwala kusinziira ku ye embeera gy'ayitamu. Kyekintu era kyenzize mbagamba nti mu bulamu bw'ensi eno embeera gy'oyitamu si gwe wekka agiyitamu. Obeera olowooza olina ebizibu, obeera olowooza oli mulwadde, obeera olowooza ensi ekunyize, naye ng'ate banno bangi abali mu mbeera esoomooza. Maze emyaka nga 5 nga nsumbuyibwa, naye ku Sunday nali ntandise okufiiringa pain. Ey'obulamu bwange nenkomawo ewaka neereeta bulungi neevuga kiro netuuka ewaka. Ekituufu okulya kwange ennaku zino zonna kubadde kutono. Appetite yabula, kati omwaka ndowooza mulamba. Nentandika okitwala ng'ekya bulijjo. Si nti mbadde nkola nnyo ng'abantu abamu bwe bannenya towummula okola, naye mbadde mmaze akabanga nga ndi mukonvukonvu, naye ng'obulamu butambulira nga nokukola nkola. Era nga kizibu kigamba omuntu nti ndi mulwadde, naye complications zatandika. Kyasooka nekijja, it's now like 5 years back. Nenzimba mu lubuto okunkebera ng'ekyenda kyesiba, naye ne baŋŋaana operation. Baŋŋaana tulongoosebwa ne bampa ku ddagala ne mpona. Nenzija nga ntambuza obulamu mpola. Recently naddamu ne mpulira pain y'emu, ne ŋŋenda ew'omusawo Dr. Nasolo Aida ali ku Wandegeya Imaging Center. He's a friend of mine. Era nteekateeka nti Mukama bw'enterera obulungi y'omu ku bantu be tugenda otandika okubeeranga nabo. Bebamu sorry. Abantu betugenda okubeera nga nabo ku Lukonvizi Show ate nga y'emu ku plan zange, kubanga alina bingi ebyokumuyigirako when it comes to that side. Bwe yankebera yaŋŋamba nina complications mu lubuto, naye nga tulina okutandika medication.
naye olwa my schedule ebadde nga eri tight, ne mugamba nja kutandika maaso awo obujjanjabi. Nagamba kale but try nga tekinaba kutabuka. Naye ku Sunday bwe twamala show nalina pain naye ng'esobola okugumirika, ng'osobola ogigumira. Ne nkomawo okulya kwange era kwali kutono nga bwe ntera okuba. Ne nnyingira obuliri. It was around 1 a.m. ne mpulira complications. Ne mpita driver ne mugamba nyamba tuddeke mu ddwaliro. Kyali kizibu okumukkiriza nvuge cause all the time nalaba nga delaying. Ne tugenda e Lubaga ekiro. Ogenda e Lubaga ne nfuna scan za mirundi 2 wabula obudde bw'ekiro keyiba ntono mazima. Baabakooye bambi owa scan yankolako ge mazima. And is a friend of mine, I didn't know him. Naye olwandaba nga mwami lugonvu kiki nemugamba ndi mu bulumi number time. Okwogera kwange kwali kutono naye ndowooza ambulira obumu ku buzibu bwe nalina mukyenda naki. Nagamba the only option okutereeza mu lubuto, I have to go for operation. Okusinziira ku bulumi bwe nalina nali nsobola okigumira era nakati nkyasobola okigumira. Bwe nakomawo mu basawo obimanyi genda wano genda wali genda wali, ne bampandiikira eddagala ne baŋŋamba genda okozesa eryo for 2 weeks tulabe bw'onaaba. Ne bampandiikira eddagala erimu ku lyendiko okusooka okukakanya pain n'embeera balabe oba nsobola okulongoosebwa. Ne bankuba n'empiso olwa akatambi ka vidiyo akampi ke nali nziggyemu essaati ng'omukono guno bwe baali bakubye empiso. Ne ntandika eddagala ku Sande ekiro n'eggulo ku Mande ne nditandika n'olwaleero ku Tuesday. Naye mbadde nyina appointments nnyingi. Baŋŋambye wumula, abantu munaye tebakkiriza omugamba ndi mugonvu ndi mulwadde. Mwami lugonvu kaakati waliwo bambi abadde batudde ku office for like 4 hours. Waliwo abadde bazze okundaba bawala bange batabani bange. Ne mbagamba kaŋŋende mu ddwaliro, kaŋŋende mu ttawuni. Bagamba tugende mu ttawuni. Ne mbagamba sigenda kukola, kaŋŋende ndabe bano. Kuliko abaana abaali baweereza dda ssente zaabwe. Abamu bagamba mwami lugonvu wazigye, naye tewali muntu asobola kutegeera ky'oyitamu. Mwami lugonvu wazigyeyo, mwami lugonvu. Obulumi ne bugenda nga bweyongera. Nalowooza nja kwekomyawo, ne sobola kwekomyawo. Naye kati ndi waka njagala kufuna ku medication okulya kuganye. Maze ebbanga ndowooza lya wiiki nga nnamba ng'okulya kwagaana. Naye nnyina bye nkozesa oboolyawo. Ntuuse bulungi ewaka. Just mbadde mbasaba tusooke mumpeemu akadde. Musooke abakuba amasimu, mwami lugonvu olina kino, mwami lugonvu nsaba kwogerako naawe. Nsabayo akadde cause mbadde sobola kutegeeza Ssekinoomu
waliwo abamu abaganda bange bebogeddeko nabo ne babagamba mwami Lugonvu munafu naye nga bambi olaba oli ayinza okuba tasobola kikkiriza nti oli munafu. Paka omuntu agambye muganda wange James n'agamba mwami Lugonvu at least ne bwe ziba ddakiika 3-4 take a video abantu bannyonnyole basooke essimu bagireke. Nkakasa by end of next week nja kuba ntereddemu ebimu bye nsobola okukolera ku ssimu bigenda sigala bitambula. I promise you project ezisinga zigenda kusigala nga zitambula. Tukyalina enteekateeka nnyingi. Nsaba Mukama agira nnyongerayo emyaka. Nzikiriza olunaku olw'enkya oba oliawo bansize mu ddwaliro bankonfaminge bwe kiba nga kyetaagisa operation nsooke nongoosebwe ku lw'obulamu. Kiyinza okuba nga kijja kusingako kubanga obulimi bugenda bweyongera. Nsooke nongoosebwe. Nkakasa nti mu bbanga ttono nja kuba nammwe njokutereera lwe naaba nsobodde okwogerako nammwe tugenda kusigala nga twogera. Nsaba ssaala zokka, nsaba kunsabira. Njagala kwebaza mwenna abankyekinzeeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nsaba tusooke tugireke essimu, tugireke beegayiridde. Wiiki eno wenaggweerako nja kuba mpuliramu olw'engubanguba. Tutandikirawo oba oliawo. Tugenda kukola bingi. Mukama ng'atuwadde omukisa ogwokubiri. Tugenda kukola bingi. Mukama ng'akyatukuumidde wamu. Tugenda kukola bingi nga mponye. Our dreams are big. I cannot see my dreams kubanga abalabi bange kulu conversation mwafuuka family. Our dreams are big. Tetulina kye tukweka tuze twogera wano ne wali. Kye tugenda okukola tukole ki? Tugenda bikola nkakasa. Tugenda bikola. Bw'obanga olina kyeyagala okukola tolinda nkya. Buli lw'oba ne kyeyagala okutuukako, buli lw'oba ne kyeyagala okukola tolinda nkya. Kikola olwaleero. Okeera ng'oli mulamu tomanya lwankya. Obulamu buno tubutwale nga kya muwendo. Obulamu buno butono. Ensi tekwemazaamu. Nzize nkibagamba nti buli kintu kye nkola mwami Lugonvu babuuza mwami Lugonvu afuniramu wa kino afuniramu wa kino kiddizaawo amagoba. We twatuuka tetukyakolera magoba. Naye mu kaseera ako obeera onoonya banaakuziika. Sigenda kufa leero, sigenda kufa nkya. Naye tukolerera ssaawa yaffe envannyuma. N'olwekyo kola buli kyokola nga bukyali. Kikole n'omutima gumu. Kola kyotagenda kuddamu kubanga tumanyi oba enkya onaasobola okukiddamu. Ndi mugumu naye nga nnyina obulumi, naye nga ndi mugumu. Bangi abamu abaze banneetegereza nga bagamba mwami Lugonvu kye kikusumbuwa. Naye mbadde mugunvu kumva ebbanga. Bwe banasalawo nti nende cooperation ye option si kibi era si kibonerezo. Kimu ku bujjanjabi nga bw'olaba ebiso. Mbenyumirizaamu. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Mbenyumirizaamu. Mwafuuka family. Katusabe Mukama atuwangaaze.
aye tukomewo n'amaanyi ag'enjawulo. Nsaba Mukama, nkimanyi bangi abali mu mbeera gye ndimu, nkimanyi ate bangi abali mu mbeera enyiga okunsinga, nkimanyi nti bangi abali mu bulumi obusinga bwempitamu, naye nsaba Mukama obasuuse nga nange bwonzisuusa, obawonye nga nange bwomponya. Eddagala eriri mu malwaliro liwone liwere, ffenna abali mu malwaliro tujjanjabwe tuwone, so si kukwata eryandikoze ku mulala lyonna balikuwe, ffenna tujjanjabwe tuwone. Bwe nnaawona amangu nga ttaamu eno tennaggwako, nabasuubiza tulina enteekateeka ez'okuyamba ku bayizi beerimu ku masomero g'enzikiriza nti wadde gaaleeta omwana wammwe Lugonvu gakyali mu mbeera mbi eri ekiswera, akwate Mpola Kiswera Primary School gye natandikira jjane yange. Bwe tuwona we ngenda okutandikira, bwe tuwona we ngenda okutandikira, tulabe gye tusobola okukola. Oboolyawo ate nzikiriza nti tugenda bikola n'amaanyi. Kino si kibi era si bizibu, wabula kitundu ku bulamu. Ani atalwala naye nga ngenda kuwona. Obulumi bungi naye nja kutereera, myaka gikyali mito. Mukama kyalina bingi byayagala mukolere. Baagala nnyo. Mwiraba.